mu lubiri alamula Obuganda. Era Ssaabasajja musanyufu kubanga omusajja amuwasiza amumanyi, amaka mwava amumanyi, gatakaaba baneriisa ekkalu nga bamusuna tonna n'abamugole wange gyagava amuziga yeruweekula mugole wakujaaza naye mwebala emirimu gya Kabaka. Era Kabaka musanyufu nti mugitambuza. Okuvuganya kujja kuddamu omwaka ogujja ng'Oweekitiibwa Kawuki bwe yabagambye, tulabe essaza erisinza okunyigiza obuweereza. Amalirize n'abasaba okugatta abantu ba Kabaka mu biti mwe bajjira. Ssekiboobo si gw'osalawo nti Dr. Lulume Bayiga abeere wa DP newandibadde ennaku zino situmanyi bulungi DPG kubange tubawulira. Era si gw'osalawo Ssekiboobo nti Ssentebe Kanaabi abeere ndozo we FDC oba Nuupu, n'aba Nuupu balina obuntu bwabwe tuli ennaku zino. Si gw'osalawo ono omuntu asome eddiini eri oba ddiini eri oba amawanga ag'enjawulo. Bonna baana ba Kabaka, kasita bawanga bakugambye nti Kabaka ye kitaabwe. Era nti omuntu gwennyaniza yoyo ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano nga Nankabiwuuli. Oyo Nankabiwuuli namumanya dda nga ffenna tukyali bato. Era nasanga Nankabiwuuli ne mugamba ekyakujja mu busuubuzi ogende ebyobufuzi. Ebyobufuzi temuli ssente, ssente ziri mu busuubuzi, naye byangamba sijja bibagamba. Twagala omuntu ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano, okutaasa Namulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera mwe muli ebyobulamu n'ebyenjigiriza, ate n'okubeera obumu. Ssemasonga ettaano. Awo nno abantu mubagatte. Bwe munaabagatta nga Kabaka bwe yatugambye, omulaba ajja kulwaako waayita. Mwakawuliraako. Neebaza enteekateeka, neebaza Oweekitiibwa Mariam n'Oweekitiibwa Kawuki ne be mukoze nabo, neebaza Ssekiboobo, neebaza aba bulungi bwansi mwenna, neebaza abaana ab'amasomero abayimbye, naye neebaza nnyo abasomesa ababatendese. Baŋŋambye nti eya Stella Malisi ndimanyi yo yadda mu Kyaggwe muno, naye lino erya St. Mary's erya Mwami Ssekatawa ndowooza eryo likyali ppya. Naye wayi wookoledde bino ng'oli mupira ate olwo bwona ogundiira. Tusanyuse nnyo abaana obubaka bwe batuwadde bubadde bulungi nnyo, n'okubatendeka n'okubaleeta mu bantu nsonga nkulu nnyo. Neebaza abagoma, waliwo abagoma abakubye engoma nga nakatuga engoma ng'evuga bulungi. Naye minisitule ono omanyi ye mwogezi w'Obwakabaka wano yatufuga ffenna, simanyi lwaki yabawadde mukisa batukubiremu, oba bwe naamala banampa engoma nga zivuga bulungi okukamala. Tubeebaza nnyo. Neebaza era omukolo guno gubadde gw'amaanyi. Ssekiboobo bwali mujja nabadde simanyi nti nenteekateeka tuka ku mutendera guno, naye nsamuse nnyo era ebyokugamba Ssaabasajja Kabaka wano Enyenga nfunyewo bingi, Katonda abakuume. Eno enkola twagitambuza dda nga disitulikiti negula ettaka lyayo tutandisa n'okuzimba ekitebe, era essaawa zonna tugenda kuva ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nyenga wano wennyini we tukoze omukolo nabo baagula ettaka era bagenda kutandika okuzimba okulaba nga nabo bava ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Eggombolola y'Engogwe nayo yafuna ettaka era eri mu nteekateeka za kulaba nga bazimba okulaba nga nabo bava ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka basobole okwetaaya okukola emirimu gya Buganda.